Kamyala abayira enguudo ssaako n'abalala bagwa mu kkowe eryo ng'emirundi egisinga bano balwala olw'endwadde ze bafuna nga balongoosa batumirwa emmotoka ssaako n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo era nga biteekeddwa okukolebwako mu nteekateeka ez'enjawulo okulaba bano nga bayambibwa. Omu ku bakulembeddemu enteekateeka eno ey'okuyonja ekibuga owa Seven Hills Kalwokubulime agamba nti ebiseera ebisinga n'abakulembeze bennyini balina okwenyigira mu nteekateeka eno okulaba nga bataasa abantu bano bongezebwe ku kasente oluusi ssaako n'okuba nga enteekateeka ezisinga nabo basobola okuzeenyigiramu. Era mujja tusonyiwa okutandika okujja mu politics oluusi tulabamu ebintu ebitatambula bulungi. Abamu ku bakansalas muliidinga abantu okujja ebisaaniiko mu communities ne babiteeka ku makubo nga mugamba emmotoka zigenda kujja emmotoka ne zitajja. Mbadde mbasaba bakulembeze bannange bw'oba tokonfaaminze nti emmotoka ejja abantu baleke tebajjayo bisaaniiko. Yadde oba oyagala nnyo okubalaga nti okola naye bambi baleke tebajjayo bisaaniiko. Ensonga endala maama waliwo era obuzibu bwe tulina era njakizza mu bukulembeze. Abantu bazimbye nnyo ku myala abakulembeze ensonga nga mugiraba naye mutya okuvaayo okugamba ku bantu be mukulembera nti tebajja bawa bululu. Abantu mu kuzimba ku mwala ne bakonectinga toilets zonna mu myala. Tusanga obuzibu nga tugogola emyala abaana bakwata mu kazambi ate oluusi ebikozesebwa bibeera si by'amaanyi ne baba nga bafuna infections n'obulwadde obulala obw'enjawulo. Tusaba mutuyambeko abakulembeze. Ono atunnyonnyodde nti ebiseera ebisinga bano balina obuvunaanyizibwa ng'abantu abalala naye obusente obubaweebwa butono nnyo n'olwekyo nga basaba abakulembeze mu gavumenti babatunuulire. Tusaba munnongoosereza yonna gye mukola nammwe council committees ze muze mutuulamu kw'otadde maama Idi tusaba munnongoosereza at least akabadde akakaaga gufuuke omutwalo. Olw'obulumi bwe bayitamu okupangisa amayumba okuweerera abaana ate nga nabo babalibwa nti bakozi ba gavumenti era nga tukakasa bakozi ba gavumenti. Kyengolaba abakozi mu basonyiwe bwe bagamba nti ono ye mmeeya addako kubanga baba kirabye. Ono y'omu ku abo abeetabye mu nteekateeka ey'ekitongole KCC ey'okuyonja ekibuga buli mwezi ebibadde mu ggombolola eno Kawempe. Kyokka era Nankulu w'ekibuga Kampala Sharifa Buzeki wano wasinzidde n'atongoza enteekateeka empya eyitiddwa Weeyonje Sanitation Challenge nga eno egenda kuba nteekateeka egenda okukola mu ggombolola zonna ettaano ezikola ekibuga Kampala nga bannansi bennyini beenyigiramu mu kulaba nga bawangula ebirabo eby'enjawulo. Okusinziira ku Nankulu kino oba kikoze okugenda mu maaso n'okusobozesa abantu okwetaba mu nteekateeka y'okuyonja ekibuga nga tebasuula kasasiro mu nguudo ssaako ne mu myala era nga bakola ekyo kyennyini ekiteekeddwa okukola nga bagola obuveera oba ebintu ebirala bye bayinza okusulamu kasasiro olwo nno emmotoka za KCCA ziryoke zisime kasasiro oyo. Naawe muntu kinnoomu alina edduuka alina amakaago totuteera kasasiro ku luguudo. Emmotoka bw'ebezze muleete omuteeke ku mmotoka. Okukulaakulanya Kampala tejja kuba gavumenti yokka, tejja kuba KCCA yokka, ffenna abagirimu tuvunaanyizibwa kyenkanyi. Tukkirize tukole omulimu gwaffe nga gwe kasasiro w'omukuŋŋaanyiza omuterese bulungi tumusange tumukuggyeko. Muzeki akubiriza abatuuze bonna mu Kampala okwenyigira mu nteekateeka eno okulaba nga bongera okutumbula ekibuga Kampala n'okukyagazisa abalambuzi okukirambula okuva mu mawanga ag'enjawulo basobole okufuna ku kasente. Dump sites zemusadde ku kkubo tezeetaagisa. Tugezezaako zigoba naye obuyonjo buno mmaliriza nga ŋŋamba nti tubuvunaanyizibwako kyenkanyi. Abantu bano be mulabye wano bakka mu myalo egyo bababulidde ebibeeramu sigenda biddamu. Naye gwe weekube mu kifuba senga gwe alongoosa n'ojja osanga ekitole ky'olunaku olumu mu mwala
oba owulira otya ng'okijjayo wagubemu mu mutima naawe ye gwe okukiseera kyewabadde okolerako ebyo byonna byewakoze mu mwalo omwo wabadde osuubira ani agenda obijjamu kakati tubasaba obuyonjo ffenna tukwatire wamu kuba ekibuga kyaffe bwe kiba kirabika bubi tekijja ku attractinga bantu bajja kirambula tekijja ne baba bazze tebamalaamu budde buwanvu. Mu nteekateeka eno mubaddemu n'abakulembeze abalala abeetabye mu nteekateeka y'okulongoosa Gombolole ne Kawempe era bajaaniriza nnyo ne bategeeza nti bagenda kuba basaale mu nteekateeka eno ey'okulaba ng'ekibuga Kampala kidda ku mutindo. Kwasa busina we muteeka so twawule kasasiro ate tukumenya ebyobutonde nabyo nga ki nga birungi kusimba miti ebyo byonna tugenda bitunuulira kati nze baŋŋambye babuuzaako nsaba mutusabire ate nga n'abatuuze abali wano kuno kwe kuyisaawo obubaka buno eri bannaffe bano abazze gye tuli kiraga nti tubadde bakyafu era abakongeevu mu bintu ebyakasasiro n'ebifo ebikyamirwamu n'okuyiwayiwa amazzi tusaba tuleme kuswala eri abantu abalala tutandikire wano okubeera nga tweyonja tubeere abantu abayonja abalamu omuntu omulamu yalonda omuntu omulamu yawangala era yakola. Ekirala ekirungi ekiri mu weyonje kyekyokubeera nti endwadde ezituluma ku ndwadde 10 ezitulumba endwadde 7 senga weekwata weeyonje osobola okuba ng'oziwonye. Empaka zino ezituumiddwa Weeyonje Sanitation Challenge zigenda kuba nga zimala emyezi 2 ogwa Novemba n'ogwa Desemba era ng'omuwanguzi agenda kuba nga yeewangulira ebirabo eby'enjawulo naye ng'okusinga kwe kutumbula eby'obuyonjo eby'obulamu ssaako n'okukuuma obutonde bw'ensi